Omukulu gwenkuletedde olunaku olwaleero mutera okubeera eyo ne muwulira story nti ono yagenda mu nnyanja, ono baamuwongayo saddaaka namba 666. Ndowooza zino story zibeera za underground za wansi eyo sitaani. So omukulu leero tumuleese abeeko ensonga z'atunnyonnyola okusinziira ku bamwetoolodde naye byanyumya agamba yali waakufa. Naye wenjogerera kaakano wabadde kusaba nnyo okubanga ng'akyayogera. Alina ennamba ku bigere bye era abba agenda gikulagako awo. Alina n'ebintu byanjawulo ebibadde bimubaako emabegakaawo nga bitiisa. Nze Omwana Soda tuli ku Expo, YouTube, tuli ku TikTok, Instagram, Twitter ne Facebook. Ennamba zaffe zezo zolabaawo. So osobola sharinga vidiyo eno n'ogiwa eri ababikkiririzaamu nti gyebiri, eri abatabikkiririzaamu, eri ababirimu n'abatabiriimu. Abakambuligi bateekamu akasente mpola mpola. Ddusa omwana wo ku ssomero asome, essomero lya mulembe nnyo. Omwana bagenda mubangula both academics and co-curricular activities. Omwana agenda ava ku ssomero ng'alina ekyemikono talenti bagiboostinga byonna n'abanga ali kalaasi. So mudduka eyo. Omukulu oli otya? Ndi bulungi ssebo. Embeera egamba ki? Embeera mutuufu neebaza, nsooka okwebaza Katonda okubeera nga wendi ndi mulamu. Naye mwali badde mwanziika dda temwalisobodde nakunziika kubanga nako mutegeera nga ngudde eddalu. Tobanga tonnabeera kudda mutegeera. Wazeemu? Nazzeemu. Zino ziri mmeka? Ezo nnyese. Omusajja kwali. Naye ng'ebyaddala mbabuulire sitaani gyali. Wamulabyeko? Sitaani gyali. Olaba bannayuganda obuzibu bwe balina babamanyiiza bubi nti buli avaayo okwogera babamanyi alimba era anoonya sitanti, akola sitanti. Naye ng'ebyaddala mbabuulire sitaani gyali ate nga sitaani ali buli wamu. Buli gye tutambulira eyo buli wamu sitanti mumuwona. Omuntu yekka anaawona sitaani ye muntu ddala eyalokoka n'alokokera ddala. Naye soda olaba soda abantu baagadde ssente okumanya baagadde ssente basalawo baweeyo bannaabwe. Tutandike katugenda tutandika gwe ani wakulaba sooka omunnyonnyola amanya gange. Soda mumanyi. Nze nkumanyi. Ndi producer yenze Vaasi. Vaasi nasooka kuyimba kubanga ndi mulokole. Omulimu gwange mbadde obuweereza bwange mbadde nkuba nnyo ennanga mu makyaki. Era walokoka bukulu kanisa oba wagikuliramu? Nalokoka dda. Taata wange yali pasita eyafa kati. Naye ng'omusingi foundation kwe twakulira yali ya Full Gospel Church. Ng'enjiri gye tuliko ya ddala. Era byendaba ebigenda maaso kati mbyewuunya kubanga edda tebyalingawo. Biki nga ku byo byolaba ebyakyuka ng'edda? Ekisookera ddala ku ssaawa eno ekkanisa yakyuka nti abantu baagala nnyo ssente, basaba nnyo ssente. Omuntu agenda mu kyaki nga abadde yeetaaga ekigambo ali bubi naye ssente n'eba main issue. Ono agenza okusaba oba ono agenda omusabira? Oba bonna? Agenza okusaba agenda ng'alina ebizibu. Alina obwetaavu. Alina obwetaavu. Naye bw'otuuka eri mu kyaki bapaasita balagirawo nti baagala ssente. Ekitaaliwo edda okuwaayo ekiweebwayo abantu bakiwangayo n'ekimu eky'ekkumi. Naye kati ennaku zino olaba ebintu bingi ebyongeddwamu bingi. Waloko oyogedde wali nti wasemba otegeera ng'ogudde eddalu. Nga tonnagwa ddalu sooka otunyumiza ebintu byali bitambula bitya? Kuba wanene okugwa eddalu kyemmanyi mu process y'okuwona bingi bye baakunyumiriza nabyo bijja bitunyumiza. Nga tonnagwa ddalu bintu ki ebyakutuukangako naye kakati soda nakola konsati yange eya gospel 2018. Gibanga emyaka emeka 6? Era konsati eyo nagikolera Nsooba. Yalimu Joseph Ngoma, yalimu Betty Muwanguzi, yalimu abayimbi ddala ab'amaanyi era kyakizampagira buli kyaki zonna zenkubidde ebyuma mwembadde empeereza. N'oyola akasente? Akasente nakafuna era kanyamba okukola studio.
oli producer Vas Pro. Nyimba nyingi nkoledde abayimbi bangi. Naye ekiro kyennyini ekyo we baakwata omwoyo gwange ne bagutwala mu nnyanja. Kati nze saakimanya naye obulamu bwange bubadde bwakyuka. Era mbadde ebiseera ebimu nga ntera okubeera awo ogenda owulira ng'olinga alimu abantu ababiri. Obawuliramu ggwe oba omwakubeeraawo kumpi nga ng'obeeraawo ng'oyinza okubeeraawo n'obanga abali ababiri n'oweetunuulira bw'oti nga tobitegeera. Ng'otera onnyumyako n'oyo owookubiri gw'oba olabye. Nga temunyumya naye ng'omulaba. Nga talina kyakola. Kati ekirala emyaka egigenze nga giyitawo. Mbadde nga mu studio wano nga nkola. Okuba ennyimba ze. Ogenda owulira olinga awulira omuntu akuli emabega. Ogenda otunula bw'oti nga tomulaba. Ng'omuwulira buwulizi bw'oti. Okukyuka bw'oti nga tali. Oba ogwo abadde akiprogramminga mu obono. Nedda mbeera nkuba ng'onaabeera n'owulira ng'omuntu aliwo. Ogenda otunula bw'oti nga tomulaba. Nga tofunamu kutya kuddukamu. Anti olumu natyanga n'ate ng'onaakola otya. Kati ebirooto ebirala bye mbadde ndoota bino nga tebinaba kubeerawo. Mbadde ndootanga nnyo nga banvugira ku nnyanja. Nga bakuvuga ki kyotegeeza bakuteeka ku nga bona mbadde nga bwe banaddira omukeeka ne bagutuuza ku nnyanja bwe bati n'otuula okwo naye nga bakuvuga emisinde bakuwalulira ku mukeeka guti ku mazzi. Naye ddala misinde va ku by'okuvuga nga n'asika omulaba. Olaba omukeeka nga gudduka n'olaba ng'omuntu naye nga si muntu naye nga bakuvuga emisinde ku nnyanja. N'ova mu kirooto ng'owulira okoye nga byaddala n'owawa mu kanotandika okusaba. Kati ekirala mbadde ndootanga nnyo nga banvugira bangoba emisinde mu bbanga. Ebyo birudde nga bangoba nnyo mu bbanga. Waliwo ogambye wali nti bakusika omwoyo. Muzimu mwoyo. Baani aba bakusika omwoyo? Kakati kyaki nnyingi ze mbaddemu kuba mbadde muweereza. Naye gwe ky'oba omanya nti kyaki kati abasajja banywera ddala battira ddala abantu nga beekwese mu kyaki. Kubanga kati waliwo omusota. Omusota ogwo abantu bali gusinza era guli kufuga ensi yonna. Gufuga ensi yonna. Bano abayimbi bemuwulira abakabi n'owulira omuyimbi talina luyimba. Ne n'omusanga nga wakabi. Abayimbi basinza ogwo omusota abantu bonna abasinga. Omusota ati ogwo? Ye Lucifer. Sitaani. Wagulabyeko. Anti kakati ebyange si byakulimba kubanga sinoonya nti noonya mawulire noonya ki. Tonoonya hiti toli muyimbi. Siri muyimbi. Naye kyenjagala obagamba ebintu byonna gye biri kubanga eddalu bwe lyankwata ne bantwala kubanga nze natandika okwogera nakoma okwogera nga mpulira mbagamba njagala genda siibula maama era bantwala bankwatira. Ng'omusiibula olaga nga ngenda kufa. Gwe wakiwuliranga omuntu bw'aba afa yeewulira soda. Asirika naawe. Omuntu bw'aba afa wawuliranga otya muli eri ng'olabanga nga mpulira muli owulira muli soda. Otuuka muli n'owulira ng'omubiri owuliranga omubiri nga bw'osuna bw'oti nga toguwulira. Ng'owulira ogenda. Gwe ngowooza ki mumutwale wa maama? Mumutwale wa maama naye mba tuli mu taxi nga bankwatiridde. Bakutwala siibula. Ntuuka mu maaso ga Nindako. Bano abakuliraanye abaali bakuliraanye buli wabagamba nga njagala siibula bo reaction ki gye baakuwa? Mukyala wange yaliwo. Ng'agamba ki ye? Ng'agamba teyeebuuza abeera mugumu. Vaasi bubeera mugumu kkiriza naye nga nze gwagamba okukkiriza natandika okusiiba n'okusaba. Omwezi ogw'omusanvu ogw'omwaka oguwedde era ogw'omwaka ogumalako yali Katonda kubanga ebintu byannumbanga ekiro ebintu bituusa ekiseera nga binnumbira ddala nga binnumba bijja mu kifaananyi kibijjanga muntu osooka n'owulira muli nga abakuyiwako obuloolo ndoze ettaka ng'olyawo wansi otu abuyiwa tomulaba kati bw'obiwulira bw'oti n'otandika owulira ekintu nga kitambula mu mubiri bw'ekiti ng'omusota nga kitambula nakati mpulira muli sinatereera bulungi naye mmanyi
nti musajja Katonda Mukama gwe yakozesezza kyawedde. Bwe kiba kitambula muli oba owulira otya? Muli oba owulira nga musota gwennyini. Era abaaliwo nga deliverance yembaako mbunatambulira ddala ng'omusota nga bwe gubeera. Musumba mukubidde essimu n'aŋŋamba akasajja olaba kampi naye akasajja kaabuukanga mu bbanga akasajja kakuba emigere. Kakati labayo bannyumiza nti baatandika okunsabira kubanga bwe bantwala ntuuka mu maaso ga maama. Olwali ofukamira mu maaso ga bana abazadde b'amaanyi soda. Olwali ofukamira mu maaso ga maama bwe nti ebintu byatandikirawo okwogera. Bakututte siibula mu mmotoka mutambudde bulungi bw'ogenda siibula muzadde ofe otuuka mu maaso ga maama. Olwatuuka mu maaso ga maama nanga mwana wange kiki n'atandika okunsabira ebintu ebitandikirawo okwogera ne byogera mwennyini oyo nga bigamba bityawo nga byogera oyo pasita. Mutugambeko pasita oyo sisobola kumwogera munene. Si munene nnyo naye ng'amanyikiddwa ate nga senna abantu bangi abafudde ebyaddala. Okwasaganya omusumba n'okutta omusumba mbadde manyi babeera bali owibamyoyo. Anti labayo kati bikyuse gwe kyoba omanya kati abantu ennaku zino amasabo bagakola naye banoonyeza engeri y'okubuzaabuza abantu. Kati ku kyaki kyoba omanya ku kyaki 10 kyaki 75 za sitaani nga batira ddala nga batira ddala abantu. Olaba batandika nga bali ku musingi mutuufu naye batuuka ekiseera nga baagala ssente. Abantu tebaleeta ssente. Ekirala abantu baagala ebyamagero. Onaabeera Katonda omutuufu ng'osabira abantu naye ng'omuntu yajja mu kyakiyo n'ekirwadde amazeemu emyaka tawonanga. Nga bali eri be bayita bannabbi b'obulimba ng'ebyamagero gyebiri bawa obujulizi bawa abantu bajja kudduka mu kyaki bagenda. Kati abasumba baviiridde Katonda nawo okunyweza endiga ne banoonya amaanyi amalala. Kati bw'ogenda eri ewa sitaani bakugamba kusaddaaka abantu bagamba kusaddaaka. Byogera wano bibagamba eyabisindika byayogera ne bigamba yamponga eri ekkanisa nampongayo yanetooza ekkanisa ye nampongayo nampa n'emitwalo egyo ebyaddala ate nga byaliwo. Wagenda ku kkanisa omusumba n'akwetolooza mu kwetolooza nongolese emizimu bino ebyakuli ku mutwe ebyo byayogera tuzeeyo akatambi mu buliwo. Musumba yali akwetoloola ekkanisa yali agamba yaŋŋamba kanisa yino tuli mu kugizimba nga yakalina ali mu kuzimba kalina. Kati nze bayogeranga ebigambo bingi era omusumba gwe oba ondaba bakwogeranga ebigambo bingi naye nze nga muwakanira. Kakati mbeera ndi wano soda nwanye n'ebintu waliwo omuyimbi bamuyita Kereya Leya omuyimbi wa gospel yatera baakingano ebamukuba baakingano ennyimba z'abayimbi. Kati nga ngamba vaasi obonyebonye nnyo kuba amazima ekintu kyanywa n'entuuka n'enkogga nga buli omu agamba vaasi oli mulwadde wa siriimu naye nga nange simanyi ng'ogenda okwekebeza oli mulamu nga ndi mulamu nga sirina buzibu bwonna naye ng'ekintu kinywa n'enzigwawo. Kereya nanga vaasi obonyebonye n'ebintu osabye n'osiiba vaasi jjamu kutwalekewo omukyala ali ogenda vaayo ng'otegedde ekintu ekikusumbuwa. N'abaako ew'omukyala gy'asooka n'antwala mukyala musumba. Olwali otuuka kubanga nali nfunye ekirooto emabega nafuna ebirooto 2 nasooka n'endoota ng'omuntu aŋŋamba muggulu waliyo ebisenge bingi era nanambuza ebisenge nga ndaba muggulu ebisenge. Nenva mu kirooto nenziramu enkeera nenfuna ekirooto nga ndaba ndi waggulu ku kalina mu bbanga naye ng'abantu mbalabanga obukoko abantu. Kati bwe tutuuka eri ew'omukyala enkeera omukyala naŋŋamba vaasi eddoboozi lyempulidde Katonda aŋŋambye nti ebintu byabiri mutogenda kufa.
bwe namugamba ebyo ebirooto n'agamba olaba ebyo ebirooto bibadde nti obadde ogenda kugenda n'agamba naye ogenda kuvaano ng'otegedde bannaye kwolwo lwennyinnyini sooda ekintu kyatandika okunnyola omusota nga gutambula muli gutambula olwali otandika okunsabira oli ne yeeyogera amannya n'agamba nze abadde akusumbuwa wabula olina Katonda ow'amaanyi ng'ayogerera ku nze babiŋŋamba kubanga bagenda omaliriza nga mbu byayogera oli yagamba naye gwe vaasi Geoffrey yampita amanya gange amatuufu genyi Geoffrey Balinda olina Katonda ow'amaanyi ffe nga tussa abantu ng'ayogera musumba musumba ffe nga tussa abantu attabaaki anti sacrifice kufuna maanyi balina n'ebintu bye batuma ne bijja nga bizenga abantu ne bibba ssente gwe towulirangayo oli agamba nti bane ssente zange bazibba era kyemmanyi abantu abatulaba nammwe gye muli ngero obeera n'ogamba ssente zange zabadde bweziti nga ssente teziriimu ebintu gyebiri soda kati okuva awo omukyala yansabira ebintu ne byogera ebigamba bw'otulemesa Geoffrey kubanga tubadde twagala Geoffrey n'omwana we omuto n'omwana we oyo era ekiro kyo n'omwana ng'azuukuka n'akaaba ng'omwana akaaba soda musumba yakuwaayo nga yamponga yakuwa ekyetaano yamponga naye mu byonna bayibuli egamba nti tewali ekyayogerebwa ekyakola ki tewali ekyo ekyakolebwa mu kizikiza ekitalivaayo era tewali ekyo ekyayogerebwa mu nnyumba ekitalivaayo ku kasolya k'ennyumba waggulu n'ekyayogerebwa mu kutu ekitalimanyibwa kubanga bino ebintu bimaze emyaka mingi nze nali simanyi naye binkaayidde nga bintwala munnange eddalu lyammalako ennaku 5 naye soda abalalu baabategeera ne babeera mu nsi ndala bw'agamba nti bane mulaba abantu mulaba ebyaddala abeera abalaba abalalu ogamba tebafunye looya baba nkubula ebyaddala soda bano bakuyitanga mulalu naye nga mbiraba nendaba abantu bannange soda nalaba abantu betubadde tuyita abantu baffe mikwano gyaffe naye nga babi nga mwe muli eri mu nnyumya ffe eno tulaba weerogoza mubeera mukiri era nze kati buli mulabe wange mumanyi bona abadde bajano ku studio kati weewuunye bukyankoma ku studio era ebintu bye baayogera nti oyo gundi nga mu balabe bange tebaddanga oba abakubira n'obatiisatiisa batadde munnange ebintu gyebiri ebyaddala lindako vaasi abalalu abeeraawo nga ye alina ensi mwali aba alina ensi mwali kati ate eddalu omuntu yenna nga mulalu wabawo akaseera katereeramu katereeramuko essaawa eyinza obutawera naye ng'abawo akaseera kaddako mu mbeera ez'obuntu n'aba nga ateredde kiri ne kidda ne kimukwata nekimutwala mu nsi endala naye byalaba byonna omulalu aba akondooza kaŋŋamba oba sensi endala oba ensi endala gy'abaamu naye abaako byalaba ffe bye tasobola kulaba naye nga bituufu gyebiri era ebyo ku kiva muyita nti oyo gundi kati gwe biki ebiwalabalabako eyo nga ogenze mweyina anti nze olaba nze ekisookera ddala era bwe nali nvuddeyo abaaliwo baŋŋamba nti natunulira ensi nenjiraba nga nnungi nnyo emwendi naye nga sirimu olaba kati nembagamba bannange ensi nga nnungi tokanga bulijjo mwoli kati ngenda gamba ekigendo kati okomyewo mu nsi mwennyini kiringa kufuluma nnyumba n'oyingira ennyumba n'ogamba ennyumba eno nga nnungi nempulira nga ate eno wanyuma nnyo kati ngenda kubula ekyewuunyisa nawasa naye kubanga mu kugendayo mu kyalo ew'omusumba sistange eyantwala musumba alina mu kyalo musumba ali mu kyalo anti bampitanga ne bagamba owaayi eno eriyo omusumba abantu baveeyo mu bibuga bannange abantu baveeyo mu bibuga ne bajja eno kati nze ne mbagamba n'ekyaki ze nsabiddemu z'amaanyi kyaki ze mbaddemu ze nkubyemu ebyuma mu kibuga z'amaanyi mbadde mu kusiiba n'okusaba
kakati ddala mu kyalo eyo eyinza okubaayo omuntu ddala ow'amaanyi naye munnange nagenda kusibula maama kumbe Katonda ate nga ntutte eri era olwali otuukewo omusajja kyaki nenjitunuulira bwe nti kubanga maama bw'amala okunsabira natereeramu nentereeramu n'ovaayo mu nsi eri asaavaayo nasigala nteredde ekibadde kindi ku mutwe nga kiteredde ntuuka mu maaso g'omusajja tutuukayo bwe tuti nendaba ekkanisa ng'ekkanisa eri awo ya ttaka neŋŋamba naye kati wane oba ali mu ssabo nga totegeera era njabatwalayo mulabe nze ebyo nabigaana obwongo bwo buli modified era ku basajja bonna abasobola okubakakasa babagamba vaasi muzibu nnyo nze baŋŋambye kubanga bambi babadde bansaasira abayimbi benkolera endongo abadde nga bansaasira banga vaasi producer ogenda kufa obulamu obufuna omulundi ogu yiya tukutambuze nga bw'omanyi era abayimbi batambula kakati nze neŋŋaana embaga Katonda ye yantonda ekinsumbuwa ye sitaani ate era nnoonye sitaani neŋŋamba sijja kikola ekyo Mukama oba osazeewo okuntwala kiryokke naye sigenda kugenda kutambula genda wantu wonna wonna kubanga era ne bwenfa ngenda kusisinkana n'enguma neneewaayo era nze kasikyatya sitaani kubanga akoze oba gy'olinga obwongo tebunnadda nedda ssebo kati olino bulungi bw'obonero ki obwakutuukangako ku mubiri guno kati ku mubiri gwange ekyantuukako era ebamala eri okunsabira ebintu byagamba oyo tumulina mu nnyanja tuli naye era mumukebere ku kugulu kwe okwa ddyo mulabe kuliko ennamba twali tukubako 666 naye ng'aliko amasannyalaze ng'aliko kubanga abadde asaba nnyo naye twagezaako twakuba ennamba esooka yino 666 mu nsi ey'omwoyo gye wali eri nga ffe tukulanga omulalu tewalabako mbeerayo abantu bakukwata kutukubako kintu kyonna kye nalaba eri mu nnyanja kye nalabayo nti bakukwata bakussa awantu wamu weewati naye ebyo byoloota nti bali kuddusiza mu bbanga nti bakuvuga ku nnyanja bakwata omwoyo gwe guli gwe babeera babonyaabonya naye no mu mubiri kiba kikutuukako mu mubiri kati eno obeerawo ng'otambula naye ng'obanga ggwe n'ate nga obeerawo wali obaddekawo n'obanga eyeerabira n'obeera n'ogamba nti natadde oba nakoze kino oba ng'olinga ajjukira bwotyo bw'obeera ku nsi nobanga mukwano gwange yambuuza ondabyeko nga mpitako wano ndabeko nga mpita wano mbiseeko wano wamma kati weebityo n'ennamba eyo kuweyajja bwetu kugulu ku kugulu kati olaba nno nga tuzzeeyo okemabega oli omukyala Kereya gye yantwala ali lubuto n'ebintu byayogera ne bigamba oli mwennyini omusumba yayogera n'agamba ono omutulemesa ne mwana we gwe tugenda okutta so de ebintu tebisaaga era emabega wayiseewo ndowooza wiiki ng'emu nakubira omukyala n'agamba vaasi ndi mu ddwaliro ngenda otuukayo nagenda naye omusumba omu mukwano gwange gye twakolera embaga kuba yali azze okundabako n'agamba omukyala n'agamba nti omwana we tazannye era bamuwadde ekitanda ekawempe bamuwadde yoli gwe waŋŋambye efumba yankwata mbw ansabira kanyumidde nnyo yankwata mbw ansabira mu kunsabira bw'ati ebyandiko ne bikwata mukyala we ali n'asaba mukyala ali waka ne bimukwata kati ate ne badda mu kusabira oli mukyala we lwaterera ate ne bikwata ye kennyini ye kennyini nange tebinkwata wano birabisa oba kati byagenze era nzikiriza Katonda nti byagenze kubanga saalikomyewo mu kibuga muli nkyawulira toyinza kuŋŋamba byagenze ng'ennamba ennamba kweri anti kati olaba nze ennamba eno kuba kati olinga oliko ne raamu olinga waabwe era waliwo omuyimbi omwali wano ayogera nnyo bamuyita Alex yaŋŋamba vaasi tewali gwe bakubako nnamba naawona vaasi ogenda kufa naye nze okukkiriza kwe nina mu Katonda nze nkimanyi bulungi nga Katonda yatutonda mu kututonda n'abeera n'amaanyi gonna
kati ne mugamba nze kambeera ekyokulabirako gye muli agenda okusooka okubeera nga mponye ate nga sitambudde mu basamizi osigaze n'ennamba n'ennamba eno nsaba Katonda nnyambe ereme evvaako kubanga bwe naavaako sirina engenda mmatiza abantu oyogera nabo munnange n'abantu baba bamanyi byakulimba nekimala kumutuukako n'alyoka amanya ate era ku sitaani sipiidi kwaddukira ne gyakolerako ebintu abantu bajja tegeera ebintu byenjogera sitaani wogamba nti alina sipiidi kwaddukira n'ebintu byakolakola biki anti sitaani akimanyi obudde bwe buweddeyo so dalapu kyenaatera otuuka ebintu ebigenda mu nsi ofuuse na musumba ebintu ebigenda mu nsi soda nkugambye lapu kyenaatera otuuka kati sitaani akadde kalina katono era alikakozesa kyova olaba basi ebintu ebyo byaddala ebintu byaddala soda enkomerero gye anti kati weewunye kati labayo soda gwe kyokulabirako bwe biba ebintu ebyo nga si byaddala kati kankigambe gwe mbadde ngenda kufa ne balika mbagambe mbadde ngenda kufa sitambudde mu ssabo era muba mwagala ngenda batambuza buli wamu we bantutte obujulizi mu bufune wonna buli we bantutte kakati n'abayimbi bakimanyi mbadde mulwadde buuza legenda Lewire Mukaabya ajja kubuulira era abadde ateranga okujja wano nandaba mbi nankwatirwa ekisa n'enkuba endongoye naye nga ndi mu bulumi ng'ekyokola tewali oba abayimbi banno omanyi mu kuyimba mulimu amalogo nawulira Giovanni Luzinde mabegakawo nga babyogera n'abantu bangi ne mu production yammwe ya music oba abaproducer banno be bakuloga ne weesiba ku musumba anti kakati nga musajja aliyo wa myoyo anti kakati olaba omuntu omu asobola okuggulawo oluggi nga waliwo ebibadde biswami ebweru bwagulawo n'ebirala ne bifuna chance eyingira naye ali ku front ye musumba ali ku front yennyini ye musumba kubanga nze siwaayiriza naye bino baabingambye maze tereera nti gundi omumanyi mutugambe nga gwe baŋŋamba n'entya n'okutya naye ekitantiisiza nnyo ndudde nga mpulira ebigambo nze kankubire soda nalina mwanyi naze nga muyimbi baali bamuyita Gulesi nga muyimbi era Gulesi oyo yafuna obulwadde bwe bumu olubuto lwali awo bwe yajja ewange wano bwe yaddayo eri yasooka naŋŋamba muganda wange Geoffrey naloose nga kyaki mwensabira nga mulimu amalaalo nga mulimu entaana kakati naŋŋamba naye nenjagala nnyo njayane ŋŋende nyimbe ne bannemesa ne mugamba bwekibanga bwe kityo ne sibifaako nnyo kubanga kyaki gye yaŋŋamba nga njesiga nnyo nange ngimanyi togimanyi yo ngisirikidde kyaki naye ng'era omusumba okimanyi ondaba naye ng'abantu bangi abayiye omusaayi abantu bangi abafudde wali omukubiddeko kasimu ng'embeera eyo egenda mu maaso ku bulamu bwo ani oyo musumba anti omusumba nze naakajja mbimanyi naye te nga sisobola mukubira kubanga nze kyemmanyi obulungi kubanga era babadde beewakana bangi alina ekikoosi kye naye nze mbadde mpulira ebyo ebintu nakubirako y'omusumba era naye andaba ne mugamba owaaye ku bintu ebitambula ebigenda mu maaso tukoze tutya okubeera nga ebintu etubisetolinga naŋŋamba nkubuulire nze sina pulaani ndala mulina kusaba mwe temwagala kusiiba naye nga neebuuza soda neŋŋamba naye bannaaye abantu abasaba bo basaba Katonda ki soda nze abantu bendi abammanyi kaabe wano olw'embeera abalirwana basobola okubuulira vaasi yaani ti obudde bwonna mbeera mu budde obw'okusaba nembeera n'obudde obw'okukola ku studio era olunaku olw'Essande nzigalawo studio nengenda mu kyaki nensaba era emirimu gyange njikola lwaggulo naye ng'omusumba nagamba abo tebaagala kusaba sijja kulimba omusumba
naye tonfoosi nga sijja mwogera naye nga amazima gali nti mwanyinaze omulaba mwanyinaze yakwatibwa obulwadde mu sipidi mu mwezi ogwo n'afa era ng'afa agamba vaasi nina obulumi bungi naye bwe yali afa era ebintu byali biwanvu kakati kye abantu Katonda bamufudde kateni ne batandika okutta abantu era ebintu byawogera ne bigamba mbu yabisaddaakira ye yasaddaakira oyo mwanyinaze ye yamusaddaaka era ne byogera ne bigamba yakola ki yasadda mu baana be alinamu omwana nga Zolo ng'ebyeddala Zolo omwana kati mbu yabisaddaakira omwana oyo era yabiwonga kakati nga omanyi sitaani nti sitaani asobola okusaba ebintu n'atuuka ng'ayagala ggwe kakati ne biddamu ne bigamba aliwo n'omwana omulala gwe byakakwata mu baana be gwe byakakwata ate ng'ebyaddala simanyi oba owaddala owokubiri gyali naye ye oli mumanyi kubanga omwana yali mulamu bulungi omwana naye omwana bambi omwana n'ayonooneka kati bintu biwanvu soda biwanvu nnyo naye mu byonna neebaza Katonda kubanga nkomezaawo obulamu bwange soda nze naakafa emirundi egiwera ng'esatu nga mpulira nfa kati oyo omusumba gwenkwada okwogera naye asobola okubuulira noono omukyala we tunaafuna obudde nja kutwala yajja kubuulira era ninofuna obudde ntuke kuba kati ebintu bino ebintu si bya bulimba tusobola okutambula kati kankubuulire binatukkiriza otambula tebisobola gaana kubanga kati nabiwangudde era mpulira de muli kijja ne kinyiga kati kyempulira ku ssaawa eno bwe ntambula enamba yokweri bwe ntambula bwe nti soda kyempulira ninga alimu omuntu omunene naye bikendedde obuzito bwe mbadde nnina kati bugenze bukendeera era Mukama mwebaza kubanga ndi mulamu mbadde simanyi nti ne mu kibuga nkomawo waliwo akantu ke waŋŋambye abantu abakkiririzira mu setaani obubonero kwe tulina obbalabira kakati kambabuulire bantu mmwe mwagala temwagala oba mukikkiriza oba mukigaana bwe muwulira abantu ababogera ku byaluminaati gyebiri ddala bwe mulaba abantu abalina ebiwetaweta ebyo ngene eyo gy'olina eno ya kyaki ndi mufumbo naye bwe mulaba abantu abalina ebiwetaweta ebyo ebimu ebitakwatagana ebimu si byonna waliwo abeegomba ne babisaako kanga naye waliwo ebyaddala abalina ebyo ebiwetanga era balina amaanyi ogwo omusota gugaba amaanyi era bw'oba toyimiridde nze buli omwana neewuunya era ebyo ebintu bimbaddeko emirundi mingi ng'olumu bwemba kati oyo omusumba nga mba asabye ne buvidiyo obumu bwakwatibwa we buli si bya bulimba obumu bwakwatibwa we buli naye mbadde saagala kwasanguza nnyo muntu oyo eriyo ku bayimbi boyinza otugambako ngabo abayimbi bangi naye obuzibu obuliyo kati abayimbi ndi producer kakati ekyo nkyerekereza naye neewuunya nina abayimbi bentunula bwe neŋŋamba va ku bayimbi nina emikwano ababadde mikwano gyange nnyo ng'obalaba mikwano gyange nnyo naye bannaye mbabuulire ensi yaggwawo soda mu mikwano gyo 10 olinako egyo ate nga n'ebiri egyo naye abantu bonna bano b'oyamba n'omuwa ssente zo babi abantu si balungi banenze neebuuza n'okwebuuza kubanga vaasi neebuuza vaasi siri wantalo abantu bonna omuntu ayinza okujja n'akwegayirira nga n'abamu ssente alina zayaka n'omuyamba naye ng'ate ebizibu byakuleetamu nga biyitirivu byagenda okuleetera sitaani oyo n'ogusota byagaza ki ensigo okusinziira sitaani ayagala afuga ensi ate gwe ekyokulabirako gw'okimanyi saawa eno omuntu ne bw'avaayo Katonda ng'amusitudde abantu bagamba kamunyanja kati kankubuuze eri abayimbi oba n'abantu abatutumufu mu ggwanga nga tebalina connection ku sitaani
nga ye just Katonda obanga na gye bali naye batono gye bali naye batono abantu gye bali naye nga batono nnyo bangi ate nga bamwekweseemu nga tosobola nabamanya nga kye batulaga wano kungulu nga kye babalaga bwe bati batulaga Katonda kati soda kankubuulire ekanisa esobola okubeera awo nga naye ebyamagero tebinaba kubanga Katonda ebintu bye tapapa Katonda bw'aba yagamba nti soda musumba naye ngenda mu mwamba z'amaanyi mu myaka egyo ntandika omukozesa ebyamagero Katonda naye akola ebyamagero bibye sitaani akoppa bikoppe kati tapapa era takubaganyizibwa nti oli nabbi w'obulimba kuba ebya sitaani bikolerawo ku sport bikolerawo kati Katonda alinze kati ngenda kubuulira ekirala sitaani mulimba yajja kubba kati kangambe ekirala soda sitaani abasumba abamwekweseemu obudde bugenda kutuuka kubanga ekiruma sitaani ekimuluma kwe kubanga sitaani yakola mu makanisa naye ng'ate ng'abasumba bayekwese mu Yesu anti ekkanisa olaba ekkanisa kyekintu abantu buli omu kyabadde akkiriza kati sitaani yekwese mu makanisa agasinga kyova olaba nti amakanisa kati gameruka enkya neggulo naye ng'aga Katonda mwegali naye anti kakati ekyo nze wensaasiridde omuntu atali spiritual atali mulokole ddala va mu bino ebyogamba nti obulokole nga naye Katonda ayamba yeeyambye osegera kati enjogera y'abantu abagamba munaye Katonda ayamba yeeyambye abantu abo babaawo Katonda bamukozesa naye babaawo babaako ebintu ebirala bye bakola gwe owulira omuntu yenna ng'agamba Katonda ayamba yeeyambye omanya alina ekimuli emabega kubanga Katonda bwe tusoma n'abasajja ba Danyeri baani ba Dawudi bakkiririza ddala Katonda era ne bakkiriza okuyita mu bintu ebyo kati nze neewaayo ne ngumira kwa abasajja ne ŋŋamba abantu bonna nze gwola sikozesa kintu kyonna bampa omunyu simanyi guno omunyu gwa nnyanja simanyi gwa kingunaabe baŋŋambye kwata ebbumba ly'embizi teeka mu mulyango kozesa bino nagamba emyoyo gye ndiringa najjo nze ngimanyi gimanye eggumba ntirina eggumba lya mbizi era giyita kuba baŋŋamba amajini emizimu tegigenda tegisembera mbizi era abasami soda kankubula ebyo bya bulimba kubanga gwe kyogamba gy'emizimu giri misambwa mijini babeera gibanga abantu naye ekyenjawulo nti tegirina mibiri na musaayi kyekyenjawulo naye gitegera gimanya nti lino ggumba kyogamba osobola kale tugeze eggumba kubanga nze embizi njirya njirya era nabagamba nembagamba kakati ebyo byonna bye muŋŋamba nze mbyandye okitegeera naye kati okuŋŋamba nti eggumba naye bwe mba njirya okitegeera bwe mba nga njirya naye nebisigala ate nga munze mwebirumbye mwebicakalira bize mu ttogero ly'embizi ekitegeeza ne Suna Beni teyeyibaala kakati Katonda yekka mbabuulire ebyaddala soda kambabuulire abantu balirokose ne bategeera Katonda omutuufu anti obadde okubuuliza nti ogambye sitaani alina amaanyi asobola okumanipulatinga buli kimu asobola okupenetratinga mu buli mbeera kati ffe abantu tugenda kukola tutya okusavaivinga bw'oba mulokole nywera ate zino enzikiriza endala anti abantu balina kulokoka kubanga kankubuulire bw'oba ng'oli eyo ng'ogamba nti Katonda ayamba yeeyambye nga okweyamba kwoyogerako nze sikutegeera lwa nsonga si gwe eyeetuma n'ogamba nti kootulo tunkwate neebake si gwe eyeetuma n'ogamba nti kati bannaye kanzuukuke kitegeeza bingi by'otamanyi Katonda yeemalirira Katonda tebamuyamba yeemalirira naye anoonya abo abamutegeera era abamukkiriza anti kati olaba sitaani kyekyo kyenkugambye nti Katonda tebamusa ku puleesha yakola geyeena neggwa ng'agikoledde sitaani ne bamalayika be n'abantu abagoberera sitaani kati ekyo kyaggwa era tasobola
kukyusa n'agamba mbadde wakudda tugeze mu myaka 5 oba 10 kankyuse kubanga sitaani akyusa nnyo abantu abatwala sipiidi kambikyuse mpape mbifule bya mwaka gumu yakola mpola naye sitaani mbadde nkugamba nti sitaani akoya abantu ababeera mu kyaki nga balaga nti bali ku Katonda nate nga sitaani yakola sitaani kyayagala atuuke ku level emisambwa gye gitandika okuvaayo nga nayo mu kyaki mwegiri nga giyimba kati sitaani kyayagala okukola mission gyalina kweyoleka ye engeri gyanonya kyovola bayise mu bangi n'ayita mu bangi ayise mu mabaala ayise buli wamu mu makyaki n'azingizayo kati abantu n'amasabo gano ag'obugundi ag'obuyumba bagenze bagadibya bagenze bagadibya bakola engeri yonna sitaani ali mu kuyiiya mu makanisa kubanga abantu baagala nnyo okuwulira Yesu baagala nnyo okuwulira nti Yesu kakati sitaani ayiyiza engeri anti bayibuli eyo giraba soda bwebeera nayo bwoti bw'ogisoma tekukolera naye omala kukkiriza bw'okkiriza n'amaanyi ekigambo kya Katonda n'okikkiriza amaanyi agakirimu ng'olwokitandika okukola mu ggwe tobanga waze buulira njiri ng'afuuse aze kuvuba ndiga zino anti olaba soda nze kye nayogedde okimanyi era bwe natandise otegeera nagambye ngenda kubuusa abantu bonna mbabuuse sitaani kubanga kyemmanyi sitaani takyaninako maanyi bwe babanga oyo omusumba yayogedde nagamba wabula vaasi Geoffrey otulemye ffe nga tussa abantu Geoffrey nga tussa abantu naye otulemye olina Katonda Geoffrey amazima genyini nina Katonda omusajja wuyo oyogedde naye omusumba yansabira yaŋŋamba vaasi togeza kuddayo mu studio eyo togeza kuddayo nga tetuli ffenna nze nempaliza nenkomawo natereeramu abayimbi bankubira kuba nali naakamala okukola oluyimba waliwo oluyimba lwe nakola lwalimu oyo yayimba kyusa ennamba bamuyitani kyusa ennamba kyusa ennamba kyusa ennamba oyo mwerabidde ali wa David Lutalo olwo oluyimba Seremba nga lulimu Kaalo ka Buganda nga lulimu Mulindwa Vumbi nga lulimu ono Nanfuka kakati baali bamanja oluyimba lwabwe balumanja nga abayimbi bangi bankubira kubanga namalayo wiiki ng'emu n'ekitundu nenkomawo ebintu byali binzise ebintu byatandika okonkona bwe biti nga bikonkona naye nga abakonkona tobalaba naye nga bindeeze nga bikusika n'owulira ng'onawulira omuntu akwate n'omulala n'akwate ne bakusika n'owulira nga abakupika mbadde mbeera nga mpulira ng'ekintu ekifuuwa ng'onawulira baaluunye ne kiba nga kifuuwa omuka bwe kifuuwa nga kiva mu mubiri bwekiti nga kyempulira kakati omusajja oyo yali ajja okunsabira gweyogedde naye omulundi ogwasooka kubanga alina bulanki eri eno mu kibuga ya myezi egyo naye ejjudde abantu balina ebizibu soda abantu tebeetaaga tetugenda kwogerawo kajja wulikika nga akalango tetujja kwogera nze soogera nenkubulira kituufu abantu balina ebizibu kyoba omanya sitaani yeeyolese mu bantu sitaani anyigiriza abantu abo boolaba abantu balina ebizibu kati abantu bakoye enjiri kuba mu butuufu soda eri abantu nga tebasobola kukkiriza Katonda naye nga beba bafunye ebizibu ng'amukkiriza atambula mu masabo n'atambula buli wamu wasuubira nti ne bigaana n'ajja mu kanisa omusumba n'amugamba yatuula okulokoke ng'alina kulokoka kati omusumba yali ajja wano ogwasooka natuma omuntu omukima ne beebula saawa namba nga amubuuza oli waliwa juke yali agenda eri ku kyaki ne beebulaŋŋana ogwokubiri era yali adda ogwasooka yalemesebwa okujja era n'agamba vaasi n'olina ebintu by'amaanyi vaasi olina ebintu by'amaanyi kati ogwaddako yali ajja bwe yatuuka ekaleerwe n'avuga wanuwe oba yawuguka atya poliisi n'emukwata n'emugyamu emitwalo ago era ngambye mbu yakola loosi ya migga 2 era okutuuka wano yaŋŋamba vaasi ebintu nsabidde abantu ne vaasi ebintu byo
sibirabangako. Ekisooka yanyumiza n'agamba navanga mu nnyumba bwenti bwe yamalanga okunsabira yantandika essaawa 8 yamaliriza essaawa 5 era ebintu mbu byamugambanga musajja atuwaligenze n'okola ebintu fenga tuli bangi era navanga omwo nga bwe mba nga ateredde nga ngenda ewabweru n'enjijawo olulimi ng'omusota mu bbanga bwenti nga nkomawo n'amaanyi malala ng'ogyebweru n'okyaji kubanga kyeneerabira okugamba nali mbuuza Katonda ne mugamba naye Mukama nga mbonyeebonye nnyo embeera ng'ekiro seebaaka ndi bubi nsaba ombikulireko ndage ki ekinsibye bwe natunula mu bbanga ne ndaba emisota egya bbulaaka nga mingi mu bbanga bwegiti nga mingi bana emisota nga mingi gwe emizimu gyagamba nga musumba musajja hatutu singa ogenze yammalako omanyi okummalako ennaku nga 5 namba ku 6 nga nsabira naye giri emyoyo nga mizibu aba abikula ekyawandiikibwa bw'ati kiri mu Luuka nga gimugamba ng'emizimu gimugambira akiri wanewe kiri kigamba bwe kiti ne bwe kiti kireza gimanye ebyawandiikibwa sitaani amanye ebyawandiikibwa kubanga ambye emizimu gyatusomera ennyiriri emizimu ne gitusomera ennyiriri lumu nkugambye soda njabatambuza nze ebyange si bya bulimba. Okay. For today ngenda kukusaba obeeko mpozi kogenda owumba tusibwe tuvaana eno tujja kuddingana paka ffe weetuli ogwaffe gwakulaba enamba bwenaakunywa naye kutwala era nga tubagamba enamba sisobola olaba nsobodde okukomawo soda nze mu butuufu natuuka nensaba Katonda nga Mukama oba nfe nga mpulira obulumi bunsuseeko boye ekyo kinene nnyo naye mu byonna neebaza Katonda kubanga ndi mulamu ate sikyafudde katozaako ki kyenzizaako ngenda kubanga mbuulirako be naabuulira era abayimbi mbabuulira kubanga bajja abamu abasinga abadde babimanyi Bakaalo ka Buganda bavumbi bayimbi bangi Kyeyamaani Ssentebe ow'ekyalo kino lisiti y'abo abayimbi ababirimu abo bo sisobola kubagamba lwansonga abasajja benkolera endongo bangi ye industry mwe tuli kati sisobola kubagamba naye mba nyonoonye kubanga ekyo kyo Mukama akimanyi nga babirina ne bakulaba ng'olinako ne connection ne batapinga buto ne anti nzo ndaba kati kankubuulire soda kubanga sitaani ayagala nnyo omuntu nga abantu abalina abantu abasobola okubawuliriza kati nze mbakukkiriza kuba byayogerera ne byogera mbakukkiriza nti mu myezi nga3 mwalindabye nga ndi mulala ng'amamotoka ngalina nga mayumba nnina obulamu badde bugenda kyuka sisobola kuba nkimanyi ebyo byansi bikoma wano kyokka neeri abiraba naganze ntwala twakola sitole ya chikeni muna eba byagala omubba abbe yangamba eri abagenda mu minibox nga bamusaba enamba nkugambye kankubuulire nakati abantu ate sitaani no yasinga okwala ne basaba enamba n'abantu bennyini kati neeno oyinza okwegamba eri agenda ogenda mu minibox ya abba agambe mpe enamba ya vaasi ampe enamba yoyo musumba nange ngendeyo omusumba waali no ono yali akuwonze anti kakati gwelabayo soda nze siwakana na muntu kuba kyemmanyi obulungi obulimba bwa sitaani bumala ne buvaayo kati ekirala mwabaagala oyingira ebya luminaati kyenyinza obagamba kintu kimu bw'oba tonazaala ku baana tebasobola kuteeka mu bulwalo kozi ng'osobola okuwaayo bazadde bo kubanga baagala eri ekisookera ddala baagala omuntu gw'owulira ng'oyagala era gwabeera n'ogamba asikolagana na vaasi ngenda muwongayo tebikola olina waayo kintu ng'owulira ezaddaaka ebanfu ate baagala bwe bakuttako omuntu kubanga tomanya nti ono gwe bagenda otwala naye ekimala kubeerawo ng'olwedi tokyasobola kivaamu bampalana muwere mpo n'esaddaaka okiraba kakati nga tolina bw'ogenda kivaamu ng'oyingidde nga tolina bw'ogenda kivaamu nga bassa abantu ate baagala bw'owaayo saddaaka tokaaba anti bw'okaaba bwe babadde bagenda kuwa tugeze miliyoni nga 10
bayinza okuwa miliyoni olw'okukaabako basobola okuwa miliyoni nga 7 ne sitaani ayagala nnyo omuntu omugumu ofiiddwa abazadde bo bakulaba butakaaba kati babyagala nnyo n'abantu abo balina obulumi naye ekyokola aba tebakirina abantu baagala ova mu bintu ebyo naye si byangu kati gwe labayonze sibibaddeemu naye bampamba nno ne baagala okunzita Katonda nga yakutta omwoyo gwange baayagala nnyo naye bannemeddeko ne bannemerako nga bw'okiwulira n'empaka Katonda nnyambi siibula abalabi bange tugenda sisinkana olundi emboozi eno tujja gyongerangako abalabi abadde bandaba amanya n'eddoboozi amanya amatuufu nze Geoffrey Balinda erinnya erya production yenze Verse Pro nali munene bulungi ne mundaba kati ngenze nziramu naye bana ekyengezaako bagamba bantu mmwe mulekeraawo okubeera nga buli bye muwulira mulowooza sitanti mugenda kufa kubanga abantu kati olaba bino ebintu byenjogera bw'oba obigambye omuntu takkiriza koza abalabye ku nnamba n'abantu ababaddewo ne bu video bwe nninako bwe baakwata ebibumu bwe baakwata kwa kati saagala bulaba bwe mba mbulabye bwe nti ate mpulira muli nga ayagala okujyaminga naye nga abantu abalabyeko abandabye nga deliverance zimbako nembango emisota nekululanga emisota bannange kireza bannayuganda okimanyi munnayuganda olwaleero ng'ovudde ne ku bino ebiri spiritual omuntu afa nga leo bawoza yeekoza nedda abantu kati nze okufa kwange kubadde kujja kwewuunyisa abantu kuba abamu tebalinzise nakunziika nge naye simanyi nakumanya nakanja kubuuza nkubuulire soda okufa kwange kubadde kujja kwewuunyisa abantu kubanga nze mbadde nfa mu by'okusaaga ebyo ddala naye ng'ebintu binduddemu nakati wendi soda era naye kati wendi buli omu mpeereza essaala kubanga kati nange muli neewulira anti ngenda kukola ku sitaani kye bayita olugambo ngenda mumukolako tulina olugambo tulukola ku bantu bali nze olugambo ndukola ku sitaani otema ku sitaani omugambo kuba kati sitaani sikyamutya byonna abikoze ne biggwayo kati nawe saddaaka bansalidde nno ebintu ddala basaze saddaaka soda kuba nze nasooka nenda ebintu biwanvu ndibabuulira nze story yange empanvu for today mutukkirize tukomeko wano eno story eno gitambuza ogiwe nagambye oyakkiriza n'atakkiriza abirimu n'atabirimu abirimu amanye kyadiringa nakyo n'atanabigenda ategeere kiki kyalitambala naye soda n'akasembayo olaba Katonda gyali naye obudde bugenda kutuuka ajja mulise obulimba bwa sitaani bonna bumulise ebyo bikyaki ebifere ebyo emasabo bye bayita kyaki agenda tuuka abimulise bonna nga banoonya ye Katonda agenda kulokola abantu Katonda agenda tuuka yeerage sitaani si w'amaanyi obulimba amulese abukole naye agenda kujja amala obulimba bwa sitaani bwonna lwaki tetuva wano abe tukkiriza otuggyeko tugende tukole ebirala katusinkane mu vidiyo endala n'endala ziri wansi awo osobola okuziraba nga bwekwata aba El Shaddai Money Service International kubasembyayo kakodo gwagumye n'omalako vidiyo eno ofunye omukisa obategeera bano batambuza essente all over the world by inboxing namba zaabwe ziri awo wansi balungi nnyo mu kutambuza akasente n'emirimu egy'enjawulo gye bakwasaganya mu ggwanga lya South Africa abalina saluuni restaurant n'ebintu bingi so bakubireko bakubulire services zaabwe osobola okulaba nga nawe sente yo kyokka abo batembwa yange ogijjukira embwa eyali enzungu awo era abo bennyini era byawugera bigambo ekibwa kyo wali okyagala bakitase katogenda leeta ekirala era nino bireeta bwa tebasobola kumpangula balebe tugenze Export TV to the world.